bw'abadde aggulawo Afro Chicks and Breeders Limited, faamu y'abayindi erunda enkoko n'okwalula amagi ku kyalo Yandwe mu ggombolola y'Butuntumula Luwero. Ssentebe w'ekitundu amuloopedde ekibbattaka ekisusse ng'abatuuze bangi bagobebwa ku ttaka erikayanirwa n'ab'ekitongole ki National Forestry Authority. Abantu 726 baamala okugobwa mu bibanja byabwe era tebalina we babeera. Era Oweekitiibwa njagala kusaba ssebo ensonga eno ogitunulemu. Abatuuze baludde nga baggulana n'ekitongole ky'ebibira ababalagira okwamuka ettaka lino. Okuva omwaka oguwedde enkaayana zino lwe zaanyinyiitira, abatuuze babadde babasayira emmere yaabwe nga waliwo n'abaakubwa amasasi mu magulu lwa nkaayana ku ttaka. Bankubye essasi mu kigere, oli omulala n'anfumita ekiso mu kigere. Kati nga bwenfaanana banampa emmere oba bananzimbira ennyumba. Kitange yeebase wali. Mu kwanukula, Pulezidenti Museveni agambye nti kikyamu abantu okwesenza ku ttaka eri ekibira kya gavumenti. Abantu okuyingira mu bibira n'okuyingira mu ntobazi eyo nsobi. Era wano waasinzidde n'alagira abantu okukomya okwesenza mu ntobazi kubanga basaanyawo obutonde bw'ensi. Ndabye abantu bayingiridde lumansi ne balimamu amayuuni ne balimamu simanyi obumonde. Abantu abo bave mu lumansi, abantu abo bave mu ntobazi. Konga kyolwa asobola kunnimba nti bali mu ntobazi ezo kubanga zimanyi tebali muti yenna. Alaalise okugoba RDC n'akulira abakozi mu disitulikiti singa banaasulayo ogwa Naggamba ne batasengola abantu beesenza mu ntobazi n'ettaka ly'ebibira. Bwe naddamu kusanga omuntu ayingize mu ntobazi, ngenda kugoba w'omuluka, ngoba w'eggombolola, ne kaawo, ne RDC, abaana bonna mbakwatire wamu. Pulezidenti Yoweri Museveni agamba nti obutonde bw'ensi omuli entobazi n'ebibira bye bimu ku bisinga okusikiriza bamusigansimbi okujja kuno. Ekisinga okubasika bintu bibiri: eddembe n'obutonde bw'ensi. RDC wa Luwero atubuulidde nti baatandise dda kaweefube w'okusengula abantu bonna bali mu ntobazi, wabula nga bagenda kikola mu mitendera. Era mugambe si kirungi okugenda n'omala gatomera abantu nga tebalina alternative. Kyetaagisa tubabuulira bwebaba nga bali mu nsobi nga ddala bali mu ntobazi ne tubasensitizinga kiki ekyetaagisa mu ntobazi bazikoleramu ki ne tubagayidinga. Pulezidenti Museveni era atenderezza abayindi olw'okusiga ensimbi empitirivu mu Uganda. N'anenya Idi Amin yali omukulembeze wa Uganda nti yali yakola kikyamu okubagoba. Chairman wa Balaji Group etwala faamu eno atubulidde nti bakasaamu ensimbi ezisoba $7,000 eza $, nga buli lunaku baalula amagi agaliyo mu kakadde, era basuubira okuyingiza ensimbi eziri embuwumbi 85 eza Uganda buli mwaka. We are still producing like 200,000 day-old chicks of broilers. The total investment of this Afro chick is $30 million. That's what we did, and it will still grow maybe another $7 to $8 million in the expansion. Afro Chicks and Breeders Limited yatandika mu mwaka gwa 2014 nga faamu eno etudde ku ttaka eriweza yiika ezisoba mu 100. Balunda enkoko z'amagi n'ez'ennyama, okwalula amagi, okukola emmere y'enkoko n'ebirala. Habat Kamoga, NTV ku ssaawa emu.